Ya, olwaleero ngenda kukuleetera ekifo kye bayita Kitovu kiri mu Kitende oba branchinga ku Entebe Road no branchinga n'ogenda wa Mulindwa awo ku St Mary's then n'ojja mu kafo ke bayita Kitovu enkulaakulana yaayo ya speed lwa nsonga nti abantu abatafuna bifo mu Kitende ate obasanga beeyongeddeko Kitovu bakwataganye ne Kitende olaba waliwo Nancha Plaza. Kino ekikubo kyenvaamu kyekiva ku kisaawe kya Mulindwa kya St Mary's. Essonga ye mulaba development yo egenda mu maaso. Wali essomero liri lye mulaba wali ye St Mary's Kitende eryo eriri awo. Naye olwaleero ngenda kubatwalako mu katundu ke bayita Kitovu. Nti omuntu yenna abatafunye ploti mu Kitende, jjukira ploti mu Kitende baziseera nnyo. Kati babeera baziseera nnyo. Omuntu atalina ssente agamba wayi kangende Kitovu. Wano tugendeko ne mu kafo ke bayita Kijapani. Wano nga bw'olaba enkulaakulana y'amaanyi ate bw'obeera ne ssente ddala mu abali ebweru gulanga ebifunga bino bye batannayiwako koolaasi. Kuba bwe bamala omuyiwako ate ebbeeyi egenda waggulu. Nyinza okuwa example nti ebifunga kati bino ebiri ku kkubo wano oyinza okwesanga nga 5 ku 100 yaawo eri between miliyoni 15 ku miliyoni nga 2 oba miliyoni 15 n'ogenda waggulu. Naye bamala okuteeka wano koolaasi ekitono ennyo ploti ebegula miliyoni 3. So oba investinga toyina okuinvestinga ng'omanyi nti wano enfuufu oba ogirya kati nga obalaba wano enfuufu bagirya naye banaamala okuyookola ate bagenda kweta mulamu. Kati tutuuse mu katundu ke bayita Kijapani. Akatundu kano bakayita Kijapani olwo ng'oli kumpi kutuuka mu katawuni ke bayita ak'Ekitovu. So omuntu yenna eyagula ploti eno oli ku kiramu era oli bw'atakupapya nti notunda ploti yo gy'olina ya bbeeyi nnyo. Wansi awo nga bw'olaba ye express highway, eyo nga bw'ogiraba eyo express highway eyita wano. Kati luno lwe lutindo lwe tuyiseeko okubeera nga tuli mu katundu ak'Ekijapani. Akatundu kano ploti zaawo nabo baziseera nga ploti 5 ku 10 mu Kijapani eri ku miliyoni nga okuva ku 5 okugenda waggulu okusinziira ku neighborhood baneighbor ki b'olina. Buli bweyongera okubeera ne baneighbor abalungi ploti eba yeeyongera okubeera waggulu naye nga akatundu kano miliyoni 5. Kati wali wa Mulindwa we tuvudde wembalaza ebizimbe by'essomero lye awo 5 ku 10 yaawo etandikira mu miliyoni 10 ogenda waggulu. Kyobolanga abantu beeyunidde nnyo sayidi eno ey'Ekitovu egenda Ekitovu nti omuntu yenna abatasobodde kugula wali kuba ebbeeyi yaawo nnene agamba kangende Ekitovu nguleyo ploti kuba distance si nnene nnyo. Boda ekujja Ekitende oba ekujja ku main road ey'Entebe Road eyinza okutwalirawo nusu nga 2000. Kati nekkubo kino kiraba kino kyonna kya ttaka naye bwe banaamala okukola koolaasi ploti gye mbagambye nti nno batandikira mu miliyoni 6 oba miliyoni 5 olwo ejja kuba egenze mu miliyoni 10. So omuntu yenna aba alina ssente gula buguzi ploti osirike. Gula ploti yo osirike. So n'oluguudo lubeera lulamu nnyo okubeera ng'oguzeeko ploti yo wadde wakyali enfuufu naye fiucha yaayo y'amaanyi. Eno waliyo nga estates eziriyo naye weeyongerako mu maaso eyo waliyo estates ng'eza Zion, waliyo eyali eya Jumayi ne baŋŋamba ennaku zino yagwa, ne wabeerayo ne estate nebo estates abantu bwe bagenda basala ennaku zino oli afuna ka eka ke n'akasalaasalamu buploti bwabwe obutambulirawo. Yakakati wano tutuuse mu katundu akaliwo akayirina waliwo church ya Pastor Manjeri mu
omukyalo oyo Pastor Manjeri bwe tunaaba tweyongerawo mu maaso nayo nja kugibalaga kekana akatundu k'ekitende oba tuli kumpi kutuuka mu Kitovu. Omuntu yenna nkugambye alina ploti eno tebakulimba oli bweru ne bagamba ploti gitunde. Sirika busirisi na ploti yo onokoma wano n'ombuulira ploti giwagula $25,000,000 $34,000,000 kati etuuse mu $6,000,000 n'okugenda waggulu depending on the neighborhood bo bw'aba yazimba oba neighbor wo nga yazimba bulungi oba ne neighborhood yonna nga yakabi manya nti ploti eyinza n'ogendamu ne $1,10,000. Kalina zo bazizimbye Uganda kati ekyokuzimba kalina si mawulire kuba abantu bonna abazimba bamaze okulabuka nti buli bw'obeera ne ploti mu kifo ky'okugula ploti endala zimba ako kennyini k'olina omanyi nti waggulu olinayo ploti endala nayo ogizimbe mpola mpola. Ge magezi gensobola okuwa ku bantu abaguze oba abagula ploti nga tolina bulungi ssente nga tewali yagadde okufuna ekintu ekinene. Ky'oba okola manya nti ploti eyo gy'oguza 5 ku 10 olina bwa 5 ku 10 waggulu eyo obuweererako ddala nti zimba wansi first floor senene bw'oba toziina gireka awo funa endala ogende paka waggulu bagamba sky is the limit. Wansi awo mulaba we tugamba nti katawuni k'ekitovu katawuni k'ekitovu ketukkiriramu wano. So omuntu ayina eno ploti nsuubira nkulambuza oyinza okugamba nti ploti yange eri side awo ploti yange eri side eri naye nga enfuufu eno yonna manyi bw'obeera ebweru oyinza okugamba Uganda nayo oba erikulaakulana ddi. Uganda ekulaakulana ate ekulaakulana ku speed eyayiriyiri. Nja kubaleeterako ne videos eziraga ebitundu ate ebikulaakulanye ennyo ebitundu ate ebiyina ebizimbe by'otunulako n'ogamba bannayino Uganda oba si Uganda. Naye katusooke eno abantu abasinga abawansi gye balina amaploti gaabwe oli n'agamba abandagiridde ekitende eyo bangambye bw'ogenda ekitende Kitovu eyo waliyo ka ploti katawuni kano ke tutandikako wano k'olengerawo mu maaso ke bayita ak'ekitovu. Ate ejjukira enguudo zino zonna bagenda kubeera nga bazikola nga bazilinkinga tu Nakawuka Sisa era video yaffe ejja mu maaso ngenda kubalaga ekkubo ly'e Sisa. Omuntu atali mu Uganda otegeere ddala ekkubo ly'e Sisa balikola oba tebalikola, bya bulimba oba si bya bulimba. Akatawuni kano keke Kitovu tekannakulaakulana nnyo naye mbagamba nti buli bw'olaba ng'owantu watannabakulaakulana awo wennyini w'oba ogulira ddala lwa nsonga nti bw'olinda okuwakulaakulane ate ojja kuba tosobolawo. Omuntu bw'oba wakava ebweru olaba buli kimu kibeera fane ovudde ku airport ogamba bino biki naye bw'obeerako mu nnaku 5 nnaku 3 ne bakulambuzaako ploti otegeera nti ne ssente zigula ploti obadde toziina kuba abantu baseera ebintu. Akatawuni kano keke Ekitovu ojja mu katawuni nga kano n'ogulawo ka ploti ka katono n'ositulawo kakalina kuba abantu bo gye bali. Abantu bo gye bali just gw'oteeka mu buteesi bwongo mu petrol station obulaba bubuto mpola mpola gulanga owantu owatannaba kudivoopinga bw'owa divoopinga weewuunya n'okwewuunya kuba ssente kakati ezo abantu abasinga ze balina. Naye bw'onoogamba nti oyagala sayidi nga Gaba Road y'ababede Gaba Road bagenda kulaga ka 5 ku 10 bagaye twagala $4,500,000 n'ogenda waggulu. So ebitundu nga buno katawuni yako nkabayisizaamu ate nja kweyongera okubeera nga mayisa mu butawuni obulala omuntu oba oyinayo ka protocol katugenda waliwo mu maaso awo bayitawo mu mazzi oba buzzi owantu awo waliwo wetland nga bagamba wetland naye abantu bagenda ne balimba akati nga bano abanema yalowooza buli wakuŋŋaanira amazzi yagamba wetland erina okubeera nga eri gazetted. So sigamba nti bwewakuŋŋaanira amazzi ebeera wetland. Kati bagenda ne babeera nga bayiya abantu kusse abayiyaako abantu ssente ne babagamba omanyi olina okubeera nga otuwa ssente wano wazimbye mu lutobazi ye kasita alaba nga owantu wonna wakuŋŋaaniddewo amazzi yaava eri n'akulimba mbuno luno lutobazi naye ekintu ekitabeera kituufu.
example ya kakalina kembadde mbagamba kati olaba oyo azimbye no hardware jukira nti nno abantu beeno tebannaba kuzimba kati ono agenda kubeera nga ayoola ssente hardware yene ekolera ddala kuba abantu tebannatandika kuzimba kitegeera oba kale abantu bali mu process y'okuzimba kati omuntu akola hardware mu kitundu abantu we bazimba oba we bazimba obuzimbi nga batandika butandisi akola ssente nayo neemuyitaba bukalina nga bwe nabagambye buubwo n'akakalala kaako kati bano balina target nti enkulaakulana weegenda okugira gyeno kati kano puloti ayinza okuba yakagula miliyoni nga 5 naye kandi nti leka puloti ngaako nga bw'okalabaako kati kali ku miliyoni nga 15 ate enkulaakulana weegenda okubeera nga yeeyongera puloti zigenda kubeera nga zeeyongera okubeera ebbeeyi kati olaba owantunga wano n'ofuna owantunga wano oli ne bwe babagamba akuguza 5 ku 5 gula kuba kali ku main gula buguzi masjidi Kitovu eyo mugimanyi masjidi Nuru Kitovu eri awo enkulaakulana yo eri ku speed ya yiri nja kubalagako n'akasenyaawo bakatadde mu factory number noza mulaba nabagambye nti enkulaakulana y'amaanyi bukalina bwo bungi omuntu ozimba kati ng'oyo azimbye alesaawo ground floor ajja genda azimba paka waggulu teyeetagisa gula ploti ndala sente zafunawo ayongerako bwongezi bo bukalina eno ekitovu bungi so omuntu yenna nga bwe mbagambye omuntu bw'oba wagula kapuloti keno ekitovu manya oli yakuguliza tiyakutomeza yakuguliza ekintu ekirungi ate ettaka temubeeramu nakutomera ettaka bubeera bugumiikiriza buli bwogumiikiriza ettaka lyo likula bukuzi so togamba nga nojje Uganda n'ogamba kale laba gyeyangulira oyinza okugamba omuntu laba gyeyangulira wayitawo emyaka 2 kuba ojja wano olaba gyeyangulira n'otundawo n'obusungu bungi n'ogamba bino sibyagala naye wayitawo emyaka 2 n'ogamba lwaki natundawo ng'ate wejjusa gwe okutundawo nga wejjusa okubeera nga watundawo so omuntu yenna bw'oba ovudde ebweru nga tonnanyiigira muntu bwa wakugulidde sooka okakkane bw'aba teyakuseerawo bwekakkana bukakkanya wantu wajja kuwa ssente bukalina njagadde nnyo okukwata ku kikubo kino ekyettaka mbalage nti abantu babeera balina tageti zaabwe wano waaliwo ekisenyisenyi naye ndowooza kati mulaba amafactory agatandise okubeera nga gamerukawo amafactory gaago bonna bano batunuulidde luguudo lwe bagenda okubeera nga bakola olw'ekisubi nakawuka sisakasanje nateete maya ne lugenda ne lugwa empigi factory omulabo oyo yamaze dde ogiteekawo yajja buzinaasiba ekintu kye so wano omuntu oyinza okugamba nti wetland naye si wetland okubeera nti wetland erina okubeera nga eri gazetted nti awo wantu ki wetland so omuntu takulimba n'ova ebweru najja n'akugamba nti wano wuwo wakuŋŋaanirawo amazzi nti wetland si wakuŋŋaanira amazzi wonna wabeera wetland erina okubeera nga eri gazetted wetland kubo lino mulirabye ery'ekitovu development nyingi nnyo ezigenda mu maaso wagula katakako sirika busirisi jangu okadevelopinge amagezi ge naali badde nkuwa kati ya the moment obutateekawo kintu nga nnyumba z'abapangisa ziyinza okubeera nga tezinatandika kukola naye nga walungi nnyo okubeera ng'oteekayo ennyumba ez'okusula kati zino ez'abapangisa zijja kujja mu maaso awo kubanga bw'omanyi nti abapangisa bo buli lukya tuyinza okubeera nga tweyongerako abapangisa abantu abagala okupangisa nga 5,000 buli lunaku aba bano banva waka nvudde ku kampasi nange njagala kwetengerera abo nga 5,000 buli lunaku so siding eno bw'oba tuguze ku main ng'otaddewo kantu tukakubeera nga omuntu ajja n'akugulako ebintu naali badde nkuwa advice kuzimbayo ennyumba yo yakubeera ng'osulamu bw'oba ozimbye ennyumba
eya rent ntoyagala kusolozaamu emizigo manya nti kiyinza okutwalira akabanga baba pangisa webali naye rent waawo aliko wansiko oyinza okwesanga eno ruumu emu ya mitwalo nga 10 naye nga ate nja bakwatireyo videos mbalageko ku areas ezimu nga karuumu akamu sigamba kisenge ddiro wabula ruumu emu nga wateekamu buteesi ka sinki wali n'akafumbiro nga ruumu eyo egenda mu mitwalo 7 so kati bwogerageranya omuntu azimbye nga wazimbye wa mitwalo 7 ruumu emu naawe n'ozimba eno ruumu ate era zezimu nga mitwalo 10 olaba oba tokola bulungi so mbagambira nti buli bwogula manya kiki kyenjagala njagala kuzimbawo nnyumba njagala kuterekamu ssente zange oba njagala kubeera nga nzimbawo nnyumba za rent